ate mwatu ogezaako okufufugaza abantu ab'enkyukakyuka naddala abantu ba Bobi Wine abeewayo kubanga ate mwatu balabisa gavumenti ya Gen. Yoweri Museveni omukulu omu amanyiddwa nga Dr. Dickson Wasajja okuva mu ggwanga erya United Kingdom mwatu olwatuuse mu ggwanga erya Uganda obutwa tebamulese kyekimu n'aba nga yakutukiddewo omukutu oli ku Pregen Media n'agamba osooka nga nolikinga video ate mwatu ne tuba nti tweyongerayo nsonga ziba z'amawulire ate mwatu kyaddaaki Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia nsooka ne mbatumirako naye nga essaawa zino kitalo era kitalo nnyo amawulire ge nkuleetedde omukulu ono Dr. Dickson Wasajja okuva wali mu United Kingdom era nga yabadde agizeeko wano mu ggwanga erya Uganda okusobola okubaako ebyo ebimu byatuukiriza ye ng'omuntu ate mwatu olwatuuse ku kisawe Entebe wosoma omukulu Kabuye Boston wano ekiba kibe bye yayogedde agamba nti olwatuuse ku kisaawe Entebe airport ate nga yakava wali mu London mwatu ennaku bbiri we ziyiseewo omukulu ono yagenze ate n'afa mu kufa kigambibwa okuba nti ono yaweereddwa obutwa ku kisaawe nga yakatuuka ne bumumalamu ennaku bbiri olwo n'akutuka omukulu n'agamba mulekeraawo okutta abantu mulekeraawo okuwa abantu obutwa kubanga naye Kabuye Boston tumujjukira bamuwako obutwa era nga essaawa zino birushes byalina bigenda biwona mpola mpola naye nga tebiwonanga ebbanga lyonna lyabadde nabyo era essaawa eno tugamba bugambi omwoyo gw'omugenzi Mukama gulamuze kisa naye nga ye bambi asobodde okuba nga ate ava mu bulamu obw'ensi eno akutuse omu ku bannastruggle abasajja baliddi nga kye bayita okwekalakaasa okw'enjawulo ba peaceful demonstrations ze bakola wali mu United Kingdom oba mu UK be bano abasajja naye nga ku Pregen Media likinga commentinga era subscribinge.